ekyo kyongenda kuddamu nkyogere singa bagaa nti Bobi Wine ali kakukyolwa essaawa zino essaawa twafunidde amawulire g'abaana baffe nga bafudde Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena bali ku mukutu ogwa There Is Still Hope twagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'abali mu Talamayanja. Embeera yo si nnungi okutwalira ddala awamu. Tukyali mu kiyongobero eky'abaana baffe abaakafa adde bagenze te Kapchorwa. Kakati abazadde bavuddeyo ne bataamira gavumenti ne bagamba gavumenti erimba nayo abaana okuva we bagudde kabenje saa 11 n'okutuusa akaseera kano lwaki abaana abo abaawonyeewo tebannaba kubanga ate batuusibwa ku ssomero. Abazadde emitima gibeewanise giri waggulu, abamu abatasobola kugumiikiriza bali mu kuzirika buzirisi tebamanyi oba abaabwe baawonye oba nedda. Kati abazadde bavuddeyo ne bayomba ne bagamba nedda singa kubadde kwekalakaasa singa nga kyetaagisa magye gali badde gatuuse dda naye gavumenti poliisi erina ennyonyi, amagye galina ennyonyi ne gavumenti yennyini esobola okupangisa ennyonyi. Okitegedde bagambye lwaki bano abaana ba gavumenti okitegeera lwaki gavumenti teyabuusizaayo ku ennyonyi wadde 3 nezibuuka ne zigenda Kapchorwa ne zikimaayo abo abakyali abalamu n'abali obubi ennyo ne bafuna first aid ne babajjayo ne babatwala eMulago kubanga oyinza okwesanga nga Kapchorwa terina facilities zeetaagisa kubanga zirabirira abaana abo. Abaana abamu bagenda kufa lwaki oluusi lwa nkwatambi. Jjukira akabenje kabaawo babasikayo bubi okitegedde si nti abamu bafiiriddewo abamu bafa babajjayo abamu bafa treatment n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati abazadde balidde mu ntama ne bagamba nedda gavumenti erimbye ku nnyonyi ze balina lwaki tebabuusizzaayoko nnyonyi. This is an emergency. Ministry y'ebigwa tebiraze mbwe eri luddawa ekola mulimu ki ate nga batuufu singa zibadde ensi ndala abaana singa ennyonyi zabajjayo dda si nti tetulina Uganda tulina ennyonyi zicopa gye ziri baminisita mwe babuukira ne bagendawo ne bali ebitafutafu singa abaana bwe babajjayo dda ne babaleeta wa naye munaye simanyi oba ministry y'ebigwa tebiraze eruwa, Ministry Education and Sports eriwa, Ministry ya Works eriwa, ebyo byonna ebitongole biggwa mu ttuuba eryo naye byonna tebinalabikako. Mbu minisita ebyenjigiriza aliwo akaseera kano muyingo tannalabikako. We bakoledde obutambi obwo mwabadde tannatuukako kuki ku ssomero ng'ate yali badde number 1 kuba kati yakolanga ow'ebyenjigiriza ate mami Janet taliiwo akyali mu ddwaliro. Kati abantu ne beebuuza naye gavumenti tubalina obusungu. Kale leka nkuwa abazadde abo bambi embeera ekyali mbi ekiri eri mbeera mbi nnyo. Bazadde bali mu kuzirika oli addamu amaanyi ng'amaze kulaba ku mwana we. God. Ereta ennyonyi kuz'amagye eza poliisi ezitwala abakungu batuleetera abaana batuuke Kampala tunoonye ekyokukola. Katonda yasazeewo kati tukole tutya ne balema tuteeka mbulumi ono minisita simanya RDC bambega ffe abaana tukkiriza ati ekizibu kizze essomero tetulinenya accident zibaawo Katonda yasazeewo naye tubaagalamu buyambi. Alazeegasaaki okitegeera eby'ebizibu ebigwa bitagase ebeegasaaki ennyonyi weeziri wano walina ennyonyi z'amagye kati banaatutera butezi ku lisiti tulina ennyonyi 3 oba 4 badire ya poliisi bagitwale badire ya sipiika bagitwale.
wakati okuva essaawa zino tuli mu ssaawa nga 8 okubatuusa wano kati gwe balamu omuntu omulwadde okubeera mu kkubo ssaawa 8 nga mulwadde oyinza okuba ng'okyali mulamu. Kala Kalolex konza genda okule Kalolex kale kati ngenda kawani mama ngenda kawani mama yo tukoze ekimukwano anange tanewanga kwa mama newe mwitagaza nnyo kabisi ngenda kawani mama. Ekyo ngenda kuddamu nkyogere singa bagaa nti Bobi Wine ali kapukyolwa essaawa zino essaawa twafunidde amawulire g'abaana baffe nga bafudde abafunye accident singa ze bafuniddemu amawulire ago gavumenti nti Bobi Wine ali kapukyolwa singa tebannatuukayo banditambuzaayo bigere tebandirinyisiza abasirikale bandigenze kapukyolwa tebandirinnye ennyonyi naye abaana baffe lwaki batulwa bennaku lwaki batulwa batukaabya amaziga agatakomye batugamba basindisa ambulensi emmotoka etambulirawo olugendo ennaku 2 olaba ogenda Kabaale n'otuuka ng'osanyaladde ng'oli mulamu ogenza onjimirira n'erukaya n'olya ku nkoko n'oyimirirako balala n'onywa ku soda n'onywa kiminati mbeidi n'otuuka e Kabaale ng'osanyaladde ng'era owulira n'obwongo omutwe guwunze kati omwana omulwadde omuteeke mu mmotoka olugendo bwe baba bamutaddemu ku ssaawa emu ajja kutuuka wano essaawa 7 ez'ekiro ng'emmotoka edduka nga teyimiridde bwe baba balinnye ku makya ssaawa emu bajja kutuuka eno ssaawa 7 ez'ekiro omulwadde ng'omuntu mulwadde okuva ku makya ssaawa emu bamutuusa eno ssaawa 7 ez'ekiro kwerya oyinza okuŋŋa nti omwana oyo afudde accidenti bw'abeerawo oyinza okunkakasa nti afudde accidenti. Ebimu ebiva mu bazadde abamu balina obulumi bungi ndowooza balowooza gavumenti tefuddeeyo nnyo okuba nga ate abaana bano bali badde n'abataafe n'abafudde bayinza okuba nga bayinza okukola kyo okuwona. Naye minisita Balamu yabaddewo okusina ndowooza immediately namulabye yabadde Mbale Kapchorwa tambudde ekiro kyonna ng'akola ki ng'akola omulimu. Abazadde si basanyufu nange kubanga ennyonyi kati zaaki nnyonyi zaaki awo abaana ennyonyi mu 1 hour baba bali mulago abalamu baba bali ku ssomero. That is the responsibility of the government to its citizens. Kibaga amawanga g'abazungu abo abantu ne baagala okugendayo batuufu newaba mwana omu gavumenti esitula ennyonyi ogwo gavumenti esitula ennyonyi 10+ abadde mu baasi abaana 23 ne bafiirawo ne dayirekita sika kati wabaddewo what bagita batya press release sekati minister avuddeyo at least obulumi bubaawo naye balaba nga gavumenti efaayo. Naye muganda wange abazadde bo balabira ddala gavumenti tefuddeeyo obulumi balina bungi. Naye nina ekiteeso nga nze omuntu gavumenti yatusose n'esazaamu ttowazi zonna ez'amasomero. Gavumenti yatusose n'esazaamu
tours zonna ez'amasomero kino kimala okuyita bamwe ekiga mu maaso bati mukiraba kubanga buli woyita olaba amabaasi gakuyita ko bana geetala abaana ba P6 kituwa kyeyo kapichola bali kyekiri kapichola mumbuuliremu abayinza okuba nga ekyabulambuzi kye ekyamaanyi omwana P6 waatagenda ng'ayinza okugwa ebibuuzo mbadde nsaba gavumenti esooka esazeemu tours zonna esooka ezisazeemu kino ekyosi kimala okuyita otherwise mujalaba akaseera katono era mufune breaking news ya ssomero kino kyo kati kiringa ekirondoola abaana kiringa oba ekyagala kitagetinze masomero gokka okitegeera naye ne bannyini masomero mutwale obuvunaanyizibwa tebakuleetera buleetezi driver oyo kati eyo kampuni balina ogiteeka ku nninga manya amasomero gaba ne tuwa ne gakyamuka balonda bulonzi bimotoka eyo ebivunduvundu ebimotoka ebyetaaga saavisi badriver abali awo bakondakita ne babaawo batandiboy ne babaawo ne bavuga abaana which is very bad naye kibi nnyo zadde bazirisa azadde balibuya azadde bakaaba baana ababwe bagenze mu ngeri efaanaganako weetyo so gavumenti kyeseera eva eregulatinge ne tours zino kati watya nga omuzadde omubadde n'abaana 3 bonna nga bali mu ssomero lyerimu nga bonna ate bagenze mu tuwa olaba wosigalirawo akaseera ako era si nnungi mwabasabi muyingire mu kusaba musabire eggwanga musabire amasomero kuba kati kiri mu masomero kinywa bunywi masomero tosobola kuyita nakubi nga tolabyeyo baasi eyagadde okugwa oba etagadde era evola breaking news yakyo ya masomero so ke kaseera gavumenti eveeyo regulatinge tours zino zirina okubeera ku kalenda zirina okuba nga n'abaana ba P1 olwolaba batwalawa nassale bwadda bwa top noganika kati batawaanya bwaki so simanyi babadde balina kumalayo nnaku 3 zadde basasula mitwalo 25 ya naye bazadde banyiivu eri gavumenti balaba gavumenti ebintu ebirina okuvaayo mu kaseera akakazigizigi z'erikopita ezo mu kaseera ako webadde balina okulabira mu bbanga nga z'erikopita zeetala zidde eno ye gavumenti eraga nti efa ku munnansi emwagala nnyo naye tetomanya ayinza okuba waliwo ensonga oba ndwadde oba zikopita ziri mu saaviisi oba waliwo polotoko bwebadde balina oyita naye minisitule y'ebigwa tebiraze erina okuba nga erina obusobozi obwo okutuukirira bekikwatako nga minisitule ya defensi yekwataganya n'ebiki enyonyi ezo musanga poliisi musanga amagye minisitule ya internal affair n'ebintu ebifaanaganako ate weebityo naye embeera eriwo oyo si nnungi kino ekiriwo kiyinza okuba nga si kya bulijjo entugumbula y'abaana eno abaana 23 bangi nnyo ate nga tulina kwongera kabirira Katonda nti n'abali ku bitanda basuuke oba nabo bali bubi nnyo bazadde bagamba baminisita minisita wa education aliwa kulu muyingo simanyi atuuse ku saaga zibadde nga 5 awo ndowooza watuukiddewo naye okuva kumakyanga ekyo ekiro we baali naye bwana abazungu babakola ebintu bye babikola batya omuzungu olaba munnansi abeera omu nga ali sitaaka mu nsi endala ne bakola ekisoboka oba musindikira ennyonyi ekyo Isirayiri ne waba muntu oguna ng'ali sitaaka mu nsi endala basindika private jet ne bamugjayo naye abazadde beebuuza
Government yaffe, where are you? Ministry of Education, where are you? Ministry ya Lugwatebiraze, where are you? Internal Affairs musanga police ne Ministry ya Defense. Anyway, awo nako lunazibira ndoza tujja kuba tutegedde amawulire agakyagendera ddala mu maaso naye nga wetwogera abaana tebannaba kubanga batuuka, abaawonyeewo tebannatuusibwa, n'abalwadde tebannatuusibwa, n'abafudde tebannatuusibwa, abazadde bakubye enkambi ate ku ssomero. Essomero baligadde okumala weeks 2 okusinziira ku mawulire agafubutuka mu gavumenti okuyita Ministry ya Education and Sports. Esazeewo essomero eryo erya King David Junior School Ndejje lisooke liggalibwewo okwo okumala weeks 2 okunoonyereza nga kugenda mu maaso ate n'okubanga abagenda okubanga bakola ku nteekateeka ey'okuziika abo bonna abafiiriddwa abaabwe nabo bagendere ddala ki bagendere ddala ate mu maaso. So kyekyo kigendera ddala mu maaso. Mawulire mabi bannange, mawulire mabi mwabategeera eby'omwoyo simanyi oba muntegeera. Bane tusabire eggwanga, tusabire amasomero. Muzadde gwe sikujeemesa naye nobanga olina omwana atanabagenda mu ttuwa walisoose n'omusitoopinga. Kino nsaba kisabe, woba olina omwana kimanyi balina bituwa nga ttuwa si y'amaanyi nnyo nga si y'amaanyi nnyo nti waatagigenda majja gwa bibuuzo walibadde olinnya ku bigere. Walibadde omwana omuleka. N'amasomero tubasaba abaana nga tekyetaagisa nnyo balibadde basooka tuwa ezo gavumenti mutuyambeko tuwaza ezo zisobole okuba nga ate ziyimirizibwamu akaseera basooke beetegereze ki ekigendera ddala mu maaso ng'abasabi nammwe mugende mu maaso. Poliisi gavumenti naye buli omu akola epaati ye. Security organism zirekere ebyazo zikola omulimu gwazo zijja kuba wa lipoota. Kati gwasobola okufukamira ku maviivi n'obaako kyoyambula mu nsi ey'omwoyo ekyo ekitudde awo nakyo kyagala kuwuta buwusi naawe n'obaako kyokola ki kyoyambula. Otherwise beera si nnungi nnyo. Maziga na biwoobe okwetooloola ate eggwanga Uganda kubanga omwana siwa oyo afiiriddwa abeera Ndejje nedda omwana aba wa ggwanga lyonna. Tomanya ki kyabadde ayinza okugasa eggwanga lino. So eggwanga lyonna liba lifiiriddwa bambi omuntu ow'omuzinzi, omuntu ow'omugaso, omuntu ate ow'ensonga. It's very bad, very 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 bad. Naye Mukama abazadde abo tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Abaana abo abakyali abalwadde ku bitanda tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Katonda ow'ekisa, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, amasomero gonna tuganyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Teri kyakulwanyisa kyonna ekiweeseddwa ekinaalaba omukisa. Sitaani ng'agolokose to shed innocent blood. Mukama twala obufuzi, twala obuyinza mu kaseera kano nga twambula buli mwoyo gwonna, twambula abaamasaza. Oh Jesus, wonna woolifukamira osabire abaana kwetoloola eggwanga lyonna kigenda mu maaso. Oyinza okuba gwe tokitegeera naye abategeera eby'omwoyo eby'omunda bayinza okuba nga ate abategeera ddala ki kyetugezaako okugamba. Naye tuwa zonna mu abagenda banaye musabe. Naga abejenti bavuga ebidduka, abejenti banaye musabe. Temunyumira bunyumiza mbe tugenda laba zoo, tugenda laba kino, tugenda kola ki. Banaye olugendo lwonna muluyiringise mu Mukama waffe Yesu Kristo. Yasobola obbakulembera n'abatuusa ate yasobola obbakomyawo. Kitegedde. So mulabe nga akanudde agaasa ati awuluguma alinga empologoma
anoonya abaana alya naffe amaaso galina okubeera nga omutume Peter kye yatugamba watch and pray. Olina okuba ng'olaba ate ng'osaba. Otherwise we tunaasomagira mu nsi eyo tetugambye mbu tetulaba physically tulaba naye ebiriwo byonna ebigera maaso ebisinga biri spiritually. Bwe tunaasomagira wetuute mu nsi ey'omwoyo tuyinza obutategeera kigenda mu maaso. Naye tusabira abaana abo kama abakikutadde ku mutima bambi abaana abo n'abazadde abazadde abamu tebannadda ngulu bali ku macupa. Very sad moment in the country. Mawulire si malungi nnyo. Tubayanga naffe there is still hope. Olunaku tuluwaddeyo bambi tusabire abaana abo ebirala byonna tubiwummuza. Mawulire si malungi okwetoloola ate eggwanga lyonna n'ensi yonna. Kale kampumulemuko katono wenkomawo nja kuzzaayo ate ku King's David oba Kabaka Daudi Junior School Ndejje. Byonna ebinaafubutuka eyo ekyukakyuka ezinabaawo bano banaaba batuuse tujja kutegeeza ate abafudde n'aba batuusiddwa kyonna tujja kuba nga ate tukutegeeza. Ne gavumenti yalitaddewo National Prayers Day. Tukungu abaana badde bamugasa eri gavumenti ate n'okwetoloola eggwanga lyonna. Gavumenti yalitaddewo olunaku lulamba. Negamba enkya Olwokutaano bannaye tukungubagira abaana abafiiridde mu kabenje. Nebeera public holiday tewali gavumenti kyefiirwa. Naye sinza ayogerera gavumenti ate sinza ateekerateekera gavumenti. Omuteesiteesi n'omwogezi waayo gyali balina kye bafumba. Ndowooza kinajja bajja kulabikako wali ku Uganda Media Center basobole okuba nga ensonga bazibabuulira n'okuzekenneenya ate n'okuba nga bazitemaatema. Kampumulemu katono wenkomawo tuddayo ku King's David Junior School Ndejje. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.